bagituwamu ki sente ni wano tulikwenda tuzimbe enumbe wale tuzimbe ebijja bibiri bateewa abafu oli kumfuna muzee nekyo ndikwenda tuzimbe enumbe n'ebijja okubikola ebyo nebiri okujja okuva oluvannyuma nga tumaze okutegeera eitaka lyaife n'ebiro bitereze kubanga kyadakitanda life amasomero mu ndagaano ekibalaga nga endagaano ya kiro kitwala ki oli ku stamp ya gavumenti buli aseka nti akusekera endagaano ekuba Mbirizi village endagaano ekuba nti Mbirizi village Lugolole parish ng'omuluka bayita Mbogwe Egombolola district ye Mayuge nga 19 ogw'omusanvu 2023 omutwe ogw'endagaano endagaano y'okutunda poloti nze Kanyi Madina obwongo muluta abantu awo nzadi Kanyi Madina natuuze ki nze Kanyi Madina ow'Embirizi LC1 nguziza ow'Emagamaga bulira nze Kanyi Madina ow'Embirizi nguziza ow'Emagamaga ne Sheikh Budala poloti yange ne Sheikh Budala poloti yange obugazi bwebuti ndoza ligulira wendi bakoba nti kiro kitwala ki munaku nze gundi Kanyi Madina nguziza ow'Emagamaga endagane bantu nguziza ow'Emagamaga ne Sheikh Budala nani bali babeka munsi banji ulikitegera nowe nani owe nguziza ow'Emagamaga endagane ekuba nze Kanyi Madina ow'Embirizi LC1 nguziza ow'Emagamaga ani oyo kyawona awazira muntu gwaguziza kiti bakuba nti endagaano nfu nguziza ow'Emagamaga yuwo banga otawulira kachoba ngo liwa Magamaga niyo mwene ki ube kachoba ngo ovira ki obuzibu kuba ngo ovira wa Magamaga bali ki endagaano eyo etakukanga kwekiri niki yamani bwe yayita tasomamu yakoba soma yamukoba soma yasoma langa gano gali nga masome ayi nga matazagamu ekisale kyabo buto kisoma ekyo kye ndagaano tibagikuutiza ida mubone